twena turi abantu twenda uburinganuza twena turi abantu twenda uburinganuza nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe obunkenke bweyongedde nate mu kulonda okwa NRM era nga kikakasiddwa nti mu bitundu ebyenjawulo obunkenke bw'amaanyi nnyo. Olunaku olwaleero nga aba NRM bagenda maaso n'okubanga ate balonda abantu baabwe be baagala okuba nga babakiikirira mu kalulu akabona ak'omwaka gw'enkumu-bbiri-abiri-mu-mukaaga. Kakati kikakasiddwa nti radio station emanyikiddwa nga Bona FM wetwogerera yagenze maaso n'okuba nga ate egalibwawo, wabula oluvannyuma lw'abantu okuba nga bavuddeyo ne beecanga ne bacankalana ne batandika okuba nga batabukira ab'ebyokwerinda, kigambibwa nti pressure yabadde y'amaanyi era DPC ne ba officers be bagenze maaso n'okuba nga balagira ne bagamba nti radio eno egalibwewo olw'okulonda okwa NRM okugenda maaso, wabula kigambibwa nti ab'ebyokwerinda oluvannyuma lw'aka pressure k'abantu basazeewo okubanga ate bava mu kifo kino ne bagenda. Ng'olunaku olwaleero mu bitundu ebyenjawulo naddala lw'emiyaga obunkenke bwo bukyali bw'amaanyi nga poliisi n'amagye baliyiriddwayo mu bungi, nga tusuubira nti olwaleero wakati w'omubaka Ssekikubo n'omukulu Rwashande bajja kubanga ate balondebwa. Bannansi babeera mu kitundu ekya Rwemiyaga bakusalawo ani gwe baagala okubanga abakiikirira mu kalulu kabona ak'omwaka gw'enkumu-bbiri-abiri-mu-mukaaga. Kati obunkenke bwo bukyali bw'amaanyi, wabula poliisi egenze maaso n'okuba nga ate eyiwayo abawanvu n'abampi balina ebyokulwanyisa n'ebintu ebyenjawulo okulaba nga okulonda kugenda maaso mu mirembe. Poliisi evuddeyo n'ekakasa nti ebyokwerinda by'amaanyi mu bitundu ebyenjawulo era ebyokwerinda binywezeddwa. Poliisi evuddeyo n'ekakasa n'egamba nti egenze maaso n'okuba nga ebriefinga abantu baayo